Bajjo ne ba promoters tebalina right esalirawo muyimbi sente meka zalina kuyimbira. This is a free market. Jojjamu bw'oba oyagala ku hiringa muntu n'omu hiringa n'akubuulira sente meka zagenda okukolera. Era ekisetinga price y'omuyimbi gemaanyi gateekamu n'amagezi gateekamu ng'ayiye endongoye. So oli bw'ateekamu amagezi n'amaanyi n'ateekamu project ze katugeze buli project n'agiteekamu miliyoni 10. Omuyimbi okukola oluyimba lumu yeetaaga audio omulungi owanne siimu agenda kusaba miliyoni 2 mu kitundu. Okuwandiika obuwandiisi n'ensenero agenda kusaba miliyoni 2. Bw'ogenda simanyi mbana abayita abato battamugi nabo baagala kakadde. Bw'ovaawo n'ogenda kukola video bw'ogende wa Sasha Vibes agenda kusaba miliyoni 8 ku 15. Kati n'olaba nti ate waliwo ne bayita promotion. Kuteeka ennyimba ku TV zammwe ne radio ba influencer kati ennaku zino ne TikTok weeziri. So genda okwesanga byonna bikumazeeko miliyoni nga 25 kola project yemu. Ate nga Bajjo agenda kwagala ojje ku show bw'aba atimbika tugeze omuyimbi omunene ayagala omuyimbi omu ayimba eddakiika 45. Mu ddakiika 45 omuyimbi agenda kwetaaga okuyimba ennyimba ekitono ennyo 8. Okiraba. So buli luyimba waba luteeka miliyoni 25. Ogenda okumaliriza nga sente meka ezo zaataddemu. So kati naye okuba nti alina okukola alina obuvunaanyizibwa ate omuyimbi just linnya lye tulaba ti Spice Diana ti Shiba ti Chameleon naye behind amannya ago waliyo abakozi abamu nga abayimbi basusa abakozi abasukka mu 10. So alina okusasula abantu abo bonna. Kati Bajjo olw'okuba yafa ku stage ye ani ali ku stage alowooza kikomaawo ku stage. No, abantu bano bonna balina okulivinga balina okusasula emisaala. Jasula, studio, office, mafuta, motoka, biki ne family yennyini responsibilities zonna ze babeera balina. So Bajjo talina right esalirawo omuntu sente meka zagenda kukolera. Era bw'aba awuliranga ab'ebbeeyi tabasobola waddembe okozesa abatali babbeeyi. Okusinziira ku statement za Bajjo ne ba promoter abamu abamwagidde mu nsonga zino bagamba nti abayimbi bwe bajja ku stage bayimba esekendi oluyimba lukubako sekendi ate babeera mu pulo. Ye value ebeera esasuddwa. Omuyimbi omusasula value ng'eriko backline eriko live kitegeeza olina n'okusasulira weeks 2 ez'okupracticinga live. Kati omuyimbi gw'otasasulidde kupracticinga live gw'otasasulidde bakubi bagenda kumukubira. Omusuubira otya okukola live ng'omuwadde miliyoni 1.5. Abakubi anaabasasuza ki era agenda kubasasuza mmeka? Abakubi ab'ebbeeyi era nabo kitegeeza n'omuyimbi alina okwongera ku ssente zakola ki zakusaba. Kati kiri eri ba promoters okumakinga sure nti bateekawo embeera ey'okuba nti babeera ne backline ku buli performance gye bagenda okukola. Balina okubeera ne backline. Backline by'ebyuma ebikuba live. Balina okubeera n'ebyuma ebikuba live. Balina okumakinga sure bateekamu obudde bw'abayimbi abo okukola rehearsals at least week emu oba kale ennaku nga ziizo. N'abakubi bwe baba ennyimba bazimanyi kuba abakubi abasinga ennyimba z'Abannayuganda babeera bazimanyi. Naye baba balina okubawa obudde bayige bategeere ennyimba ezo kwega batuuke ku stage nga kyebagenda okukola kirungi. N'oyagala bajje bakube live toyagala bakole puulo. Naye omuwadde miliyoni 1.5. Kati bwajjako emitwalo 5 agiwe ba backup agiwe basasule aba live naki yaba asigazaawo sente meka ate nga alina okuzzaamu mu business. So naye kimwanguyira kwe kujja ne DJ omu ne driver n'amanya nti kwemu kitundu gye mumuwadde. Driver ne DJ bajja kulya akaataano oba 3 naye asigazeewo zasobola okuzzaamu. Abayimbi bakubye meeza ne bagamba nti abo bonna betulooza nti ba promoter si ba promoter. Anti kakati ekintu Uganda obuzibu bwe tulina nti abasinga abantu baffe oba tebategeera bulungi oba kiki nti promoter alina okuba nga asobola okupromotinga the business, music business. Kakati bwe babanga beeyita ba promoters naye nga just ba event promoter, then they are not full promoters. Era n'erinnya balikyuse beeyite National Events Promoters, si National Promoters Association. Because bwe babanga beeyita ba National Promoters Association ekitegeeza tubasuubiramu okubanga basobola okupromotinga omuyimbi okumugira ddala ku zero ne bamukolera ennyimba ne bamukolera vidiyo ez'akabi ne bamupromotinga music okugenda ku TikTok challenge abaana bazikole ne bamupromotinga ku TV ne radio ne bamala ne bapromotinga n'ekivulu. Okiraba naye kati zino zonna step ezisooka ziringa 8 tebazikola bo bakola eri esembayo yakuteeka butegesi kivulu ate bo ne beeyita ba promoter. Okiraba ate baagala omuyimbi mu miliyoni 3 naye bw'otunulamu bo bagenda okuva ku kivulu nga balina miliyoni 2 miliyoni 15. Okiraba nti oli ategeka ekifo katugeze
mugenda kunnyambako ku math ateeka ekifo ky'abantu 8 n'abajjako mutwalo ze ssente mmekeezo size miliyoni 8 miliyoni 8 n'abajjako mutwalo okiraba naye omuyimbi twabalabye averagely bali ku miliyoni 3 miliyoni 4 okiraba kyebagamba nti no we bajjako miliyoni 3 ku miliyoni 8 ezisigadde zonna zigenda kusasula venue simanyi kusasula stage simanyi kusasula poliisi balimba lwaki ye promoter yagala okufuna ennyo kyokka ate ng'omugole omuyimbi gwalanga tayagala kumuwa ssente omukulu Bebe Cool yakola listi naawe nakuteekamu nange nanteekamu okukyuka yesebo mweyo listi ekisajjagwa ate olese kaki mu listi eyo bwe yaviira awo n'agamba nti bo basigala ba big 3 omukulu Eddie Kenzo tanaba kutuukayo bwe balowooza ensonga eyo gyogerako ki nga gwabadde mu industry akozeeko n'abayimbi mu Buganda tulina statement egamba okuma lubugo lubale mubbe Bebe Cool ayimbye show mmeka gwe zoomanyi omwaka oguwedde amakono kyali wa Bebe Cool obadde otambula naye obadde omumanyi bamutimbye emirundi emeka mu show ebiri kyogamba wabataze ku shot eggwa egwa sebo Bobi Wine wakabi nnyo amaze emyaka enakati takola naye wabatali ku shot eggwa Chameleone wabatali ku shot eggwa Chameleone amaze emyezi nga 3 oba 4 ng'ali mu America omwaka oguwedde kyogamba show zayimirira olw'okuba taliyo so bakuuma lubaale mu abayimbi abato basobola bulungi okwekubira show yaabwe neggwa bulungi nga tekuli big 3 in fact industry esobola okubaawo okumala emyaka 4 oba 5 nga tewali kivulu kya big 3 nga tewali n'omukuba big 3 ayimbye kubanga n'ekirala saawa eno ayina record ya cricket oval yani winning watch sibwe kiri ali mu big 3 ayina record ya Serena Hotel yani Shiba Karungi ali mu big 3 ayina record ya Color Air Strip Bebe Cool benu jasinzo okuba Eddie Kenzo ali mu big 3 kati kyekigambisa big 3 obakuuma lubugo lubaale mubbe just we balowooza bagala okuteeka mu mindset ya big 3 but Uganda music is past big 3 now ate buli lwe tunaabeeramu eyo conversation ya big 3 abayimbi baffe abapya tetugenda kubawa chance kugenda mu maaso so bwe tuba tugenda kuba abayimbi baffe abapya chance okugenda mu maaso tulina okugetinga over concept ya big 3 era okusinzira appreciating nti balungi bakola omulimu gwabwe naye bazimba olutindo bakkiriza abaana baluyiteko lwaki ozimba olutindo naye atoyagala kulweyitirako wekka batukubira fireworks ezitagitegereka mu 2021 okusinziira ku statement za Bebe Cool yagamba nti bakola ekisenge kyabwe bano abaana tebanaba kutuuka ku byakoze ebintu byabwe mubbe batimbe Bebe Cool adde yatimbe Kololo Air Strip tulawo basobola okugikubanga Kenzo bwe yagikuba Chameleone atimbye cricket oval katulawo baana agikubanga Winnie Nwagi bwe yagikuba obanga Spice bwagenda okugikuba mu omwaka abasajja kyogamba amaanyi tebagayina bwegati no baabikola mu time yaabwe mutagwako people expire abantu bajja na expire date nga bookera ku machano ozaalibwa n'okula n'ofa you have to metamorphose okitegeera kyobeera osigazza kyokka Michael Jackson yali wakabi nnyo ne kati mirundi emeka gyobeera ku internet n'olaba nga bamuyisaamu naye ate obeerako n'olaba Justin Bieber nga ali ku beach aliwa time bwetuuka nga time yeeweddeko ebeera eweddeko wabeerawo abali mu time eyo so ekyo kya big 3 lubugo just luli awo lubaale bamubadda tuweeyo ng'ogyeko abo abasajja tuweeyo gwe bewandirowoozeza nti be bayimbi abandi badde bagwawo kati music industry we yatuuka tekyayinza kubeera ku bantu basatu kuba yakula bali bagiyamba okukula kati yakula nga boonaalaba obutiko bwe bukula wasooka ne wajjayo bubiri nemugaawo no wanaabawo ekiswa ky'obutiko era bwe wayita ebbanga ne bubeera mutwalo kakati ku ssaawa eno tusobola kugamba nti bano be baakabi because kati abayimbi bangi at all levels ku ssaawa ya leero oyina ba Alien Skin abayingira oyina ba Shiba ababaddewo ba Rema Namakula oyina ba Winnie Nwagi oyina ba Eddie Kenzo kizibu okupima ani asinga kwani wakati n'ekirala tools ezipima nnyingi Bebe Cool njagala naye ajja atubuulire tools ki ezaapimira aba big 3 kuba kati ku ssaawa eno social media tebaba singa following ku media enyimba okuzanya eza Bebe Cool zizanyanga eza Kenzo bwe zizanya ku bivulu
batimba bano abaana bapya okusinga bali so ate nga bano abaana bangi nnyo ate buli omu alina kyasinga ku munne nti oli ayinza okuba si munene nnyo ku social media naye ate ng'akuba ekivulu gravity akuba bulungi ekivulu naye ate oyinza okwesanga bashiba bamusinga social media so tokyayinza kupima ebyo bya big 3 ezo just zaali concept z'abantu abalowooza nti bo balina okubeera ba alpha and omega but nobody owns this industry. The industry is for all of us. Era abaana abapya tewakyali byagundi yasinga. We only appreciate nti Eddie Kenzo byakoze kati ku ssaawa byakabi ne Levikson naye alina byakola ebyakabi nti Rema Namakula byakoze byakabi naye abakyakola ebyakabi Shiba najja n'agikuba Serena ennaku 2 so toyinza kumanya ani asinga ku munne toyinza kumanya ani big 3 wa munne okujjako gwe ng'omuntu obeera n'endowooza n'ogamba nti nze bano be bansingira naye bwe tugamba oteekewo facts lwaki be basinga bannaabwe kiddayo nti just it is your instinct ng'omuntu obaagala bwagazi naye nga tusobola kuteekako figures era bwe tudda mu figures ne Bebekulu talina answer ya big 3 njagala agireete va ku bino I first ebya I first did this tebikola. It is how many people can you pull now? If you don't make sense now, you don't make sense at all.